ebimu ku bibadde Michael Jackson olunaku olwajjo jaweze emyaka 11 bukyanga tufaako mukulu gwe bayita Michael Jackson nga yafa mu mwezi ogw'omukaaga nga 25 kati olunaku olwajjo jaweze emyaka 11 omukulu gwe bayita Michael Jackson y'omu ku bayimbi abaafa abasinga akadde kano okuba ate nga bakyafuna okuba ate nga bayingiza sente. Omukutu gwa Forbes magazine nga guyita ku internet gwasobola okuba ate nga gumulambika okuba 2012 paka 2019 Michael Jackson omu ku bayimbi abasingira ddala okuba ate bafuna sente ngali miliyoni nkaaga eza dola buli mwaka zafuna wadde nga yafa olwa music gwe yasobola okuba ate nga aleka era nga y'omu ku bayimbi ye king of pop y'omu ku bayimbi abagambibwa mbu yasingira ddala okuba ate nga ali ayingiza sente paka akadde kano ne bwe yafa era akyayingiza Michael Jackson. Olunaku Michael Jackson yafanga 25 omwezi ogw'omukaaga 2009 internet yafuna ekintu kye bayita web traffic. Internet ya slowing down olw'embeera nti aba Google bategeeza essaawa nga 2 namba kampuni ene ya Google basobola okuba ate bafuna obuzibu obw'enjawulo nti bafuna aba viewing page za Google nga buli omu akebeera ku kufa kwa Michael Jackson era internet ne slowing 2009 ekyo obadde tokimanyi. Omukulu Michael Jackson yazalibwa nga mwezi gwa August mwezi gwa gw'omunaana nga 1958 we yazalibwa omukulu oyo n'atufaako mu mwaka gwa 2009 era nga ye kabaka wa king of pop amazina ago era nga y'omu ku basajja mu kyasa ky'e2000 y'omu ku basajja bagamba nti abaali basinga okusanyusa ku stage era nga y'omu ku basobola okuba tebakyusa music w'omu America ne music yenna okuba ate nga baddugavu tebayisibwamu maaso y'omu ku baddugavu abasobola okuba ate nga alwanyisa okusosola abantu ng'ayita mu kintu kya music. Omukulu ono era nga y'omu ku basajja abaali basinga stage performance mu video ez'enjawulo fashion abajjukira kayimba kabayita moonwalk awo beera otegeera Michael Jackson style ya music yonna yasobola okuba ate nga akyuka personal life y'omukulu ono yasobola okuba ate nga ekyukira ddala byonna byogera okuba ate nga olabako byogera okuba ate nga omanyako. Omukulu ono ng'atandise ne banne mwagwa 1964 nga ne banne bayita Jackson family mwalimu mukulu we waliwo omukyala waliwo gwe bayita Jackie waliwo gwe bayita Tito waliwo Jamie Maron beyitanga Jackson 5 era nga mwaka gwa 1970 yasobola okuba ate nga yeewula ku kibiina kino eky'abaganda be basobola okuba ate batambuza ekintu kino waliwo record gye bayita Moontown Records basobola okuba ate nga ayawukana nayo n'asobola okuba ate nga atandika ebibye naye nga kati nnyo Michael Jackson azalibwa mu katundu ke bayita Indiana Chicago era nga bazalibwa abaana 10 nga Michael Jackson yali mwana wa 8 yazalibwa mama bamita Catherine Jackson ne tato gwe bayitanga Joe Jackson. Oyinza okwebuuza Michael Jackson lwaki yekyusa kala n'abeera ng'omukyala n'akola ebyenjawulo mu mbeera eno owulira. Michael Jackson yazalibwa ne basisita be okuli Rabbi Jackson, Latoya Jackson ne Janet Jackson. Waliwo ate baganda be waliwo gwe bayita Jackie Tito, Jamie Maron ne Randy bonna basobola okuba ate nga bazaalibwa mu family ya Michael Jackson oba oyinza ogiyita Jackson family era nga taata we baali bamuyita Joe Jackson era ng'omukulu ono yamuvumanga nnyo nga Michael Jackson mwana muto ng'amugamba olina ekinyindo ekinene ng'ekyamunnaffe omuyimbi wammwe ng'agamba nti olina ekinyindo nga taata buli wabamuyisizaamu nga bayimba oba nga batraininga yali muto naye nga taata wamuyisa bubi olw'embeera nti yali amukubaakuba nnyo n'okumusosola mu mbeera etaali nnungi neweebuuza oba yali amuzaala naye nga yali amuzaala mu mbeera eyo. Kati Michael Jackson waliwo interview yasobola okuba ate ng'akola ng'agamba taata we yamuyisa bubi ng'agamba nti musajja gwe olina ekinyindo ekinene Michael Jackson olina ekinyindo ekinene kati embeera yasobola okuba ate ng'emuviira mu byolaba Michael Jackson yasobola okuba ate ng'atulugunyizibwa mu kuzaalibwa kwe mpolampola ng'akula kati embeera n'ekula naye. Michael Jackson mwaka 1968 basobola okuba tebakwatibwako omukulu gwe bayita Bobby Tyler ne basobola okuba tebakonectinga ku kampuni yasobola okuba ate nga batandisa ku bintu bya music nga ne banne bali aba Jackson 5 yali abayawuddeko era ekibiina ne kigenda nga kisisika mpolampola. Mwaka 1970 omukulu ono yasobola okuba ate nga afulumya akayimba ke bayita I Want You Back kasobola okuba ate kakuba Billboard Hot 100 ne kasinga okuba ate nga katambula. Mwaka 1975 Michael Jackson ng'asobodde okuba ate nga avudde ku banne bali nkutegeezaako ekibiina kya Jackson 5 eky'abaganda be bonna basobola okuba ate nga baawukana n'agamba nti ebigendera by'ekibiina kino tebijja kuba ate nga bitambula bulungi n'agamba kakiveemu awo n'asobola okuba ate yafuna rekodi endala n'esobola okuba ate yamutambuza mpolampola. Michael Jackson
era embeera ng'esobodde okuba ate ng'etambula bw'etyo. Michael Jackson mu mwaka gwa 1978 yasobola okuba ate ng'ayingira New York City, n'asobola okuba ate ng'abaala ekyo kye bayita omuziki, n'asobola okuba ate ng'afuna record label ez'enjawulo, n'asobola okuba ate ng'afulumya omuziki. Mu mwaka gwa 1979 yasobola okuba ate ng'afulumya Off the Wall, n'asobola okuba ate nga yapiikingira ddala abantu ne batandika okuba ate bamutegeera. Michael Jackson y'omu ku bayimbi mu mwaka gwa 1980 yasobola okuba ate nga wangula award gye bayita American Music Award, era nga y'omu ku bayimbi yafuna American Award 26, yafuna Guinness World Records 39, ate nga ze bayita Grammy Awards yafuna 13 omukulu ono. Ate wayo gye bayita Grammy Legend, wayo gye bayita Grammy Lifetime Achievement. Omukulu Michael Jackson y'omu ku bayimbi bekutegeeza abaafa abasinga okuba ate bafuna ssente akadde kano. Nga tukyagenda maaso, Michael Jackson nga bwekutegeezezaako nga taata wasobodde okuba ate nga muyisa bubi nnyo wakati gwa mwaka gwa 1980, emyaka gyasobola okuba ate nga gitambulatambula, n'omwaka gwa 9 awo omusajja ono yeevuma obulamu bwe buno okuba ate nga bwakyuka. Michael Jackson ng'embeera esobodde okuba ate ng'etabuka. Wano wekutegeezaako obadde olinze Michael Jackson nga weebuuza lwaki yakyusa kkala olw'embeera nti kitaawe yali amuyisa bubi ng'amuvuma nti olina ekinyindo. Kati yagenda ne bamukolako plastic surgery, era nga kigambibwa bamukolako plastic surgery za mirundi 2 ey'ennyindo okubeera n'akanyindo ako akatinitini, naye ng'ayina ennyindo nnene Michael Jackson, n'okuba ate nga bamukyusa ne mu kkala n'oluba luno bwe bagamba nti buno bunnya bwa leema buddimpo, basobola okuba ate bamukyusa oluba olwo. Michael Jackson embeera eyo ng'asobodde okuba ate ng'ayagala okukyusa endabika ye olw'embeera nti yali musajja muddugavu ng'alimu olweruyeru, olw'embeera nti baali bamuyisa bubi nga bamuvumavuma ng'ali isolated nnyo omukulu ono. Michael Jackson yasobola okuba ate nga awalezebwa okuba ate ng'akola plastic surgery okuba ate nga yeekyusa omubiri, era nga kigambibwa nti waliwo gye bamuteekamu gye bayita oxygen chamber, era nti nga bagamba ayinza okuba nti waliwo ne hormones z'abakyala zebasobola okuba ate bamukuba. Oyinza okuba ate ng'okikakasa ku luyako omukulu ne yali akuba eddoboozi bayita soprano, yasobola okuba ate nga yakyusa n'agenda mu gye yayita high tenor gye yasobola okuba ate nga addamu. Amanyi music C5 awo bwe tuba tutambule high tenor, y'omukulu oyo gwe bayita Michael Jackson. Embeera bwe yasobola okuba ate nga etambula, era nga kigambibwa nti Michael Jackson ng'atandise okuba ate nga yeeyirusayirusa yasobola okuba ate nga afuna ebibomboola olw'ebizigo byali tategeera obudde obwo, era n'asobola okuba ate nga byamubabula n'abeera nga boonagamba nti abeera ng'ente erimu ebitanga, abazungu bagita vitilongo, tugeze ngaawo boonagamba nti abalongo bamukubye. Michael Jackson kati okuba ate nga akyusa kkala olususu lusobola okuba ate nga lwafiirayo n'akyusiza ddala kkala n'abeera nga musajja mweru. Michael Jackson oyo myaka gya 1993 yasobola okuba ate nga atandika emisango egy'okuba ate nga ayingiza obwana obuto mu misango egyasobola okuba ate nga gimutambuza 2.5 2 emeka yonna, era we yafiira ng'emisango egyo gimulimu omukulu gwe bayita Michael Jackson. Kigambibwa Dr. gwe bayita Conrad Muller yagambibwa nti yalina obuvunaanyizibwa kuvako omukulu gwe bayita Michael Jackson nga yamukuba eddagala oba eryalinga overdose, yayagala ate nga oba yeebaka mu ddagala eryo, era nga kigamba nti pressure yasobola okuba ate nga ali wansi ate nga n'entambula y'omusaayi, era nga dokita ono gwe bayita Conrad Muller 29 baali baagala muli abantu n'okumutta, wabula poliisi yasobola okuba ate nga emutaasa. Baali bamusalidde emyaka 4, bamusibayo emyaka 2 mu mwaka gwa 2013 n'avaayo omukulu oyo. Yazaalibwa Trinidad and Tobago, omukulu oyo gwe bayita Conrad eyasobola okuba ate nga akadde kano ne woba ogenze kunoonyereza bagamba yalina obuvunaanyizibwa ku mukulu ono okuba ate nga yatta Michael Jackson olw'embeera nti yali dokita we ate n'amukuba ebiragalalagala. Mwaka gwa 1984 omukulu gwe bayita president wa America bamuyita Ronald Reagan yasobola okuba ate nga amuwa projekiti ez'enjawulo okuba ate nga atambuza ey'okukumya abantu okunywa omwenge nga bavuga. Michael Jackson yasobola okuba ate nga ayingira diiru eyo, era nga kayimba ke bayita BTT kasobola okuba ate nga kakola nga signature tune yaabwe okuba ate nga bakomya abantu okuba ate nga banywa ebiragalalagala ate nga bali ku kkubo. Mu mwaka gwa 1980 omukulu ono yasobola okuba ate nga amiitinga abakulu aba kampuni gye bayita eya Pepsi, nesobola okuba ate nga batandika nayo okuba ate nga akola diiru ez'enjawulo. Akayimba ke bayita Bill Jean yasobola okuba ate nga akola promotion ez'enjawulo era ne zitambulira ddala. Baali bakola n'akalanga ako, omukulu Michael Jackson yava ku sente n'agwa n'afuna n'obuzibu, naye nga kampuni eyo yamuwa ssente
yamuwa miliyoni zaali 5 eza dola era y'omu ku bayimbi abasingira ddala myaka egyo gya 8 paka ku 9 abafunanga ddiiru ensava Michael Jackson gwe kutegeezezaako yasobola okuba ate mu 1993 kikutegeezaawo nnyindo yagikyusa era ne weight yasobola okuba ate ng'ekendeera olw'embeera nti yali akyusizza ng'akyukidde ddala Michael Jackson n'ogamba nti ng'alinga mukyala mu mbeera yo Michael Jackson obulamu bwasobola okuba ate nga butambula mpolampola paka mu mwaka gwa 2009 embeera nesobola okuba ate nga yatabuka bwetyo waliwo yali ayagala okutunda ennyumba ye olw'embeera nti yagendako mu Bahrain n'alwayo nga yalina emisango ng'ayagala gidduka abakozi ne beekyanga eno gye bayita ku Neverland n'aba Good Life bakoppayo erinnya ne bagituuma Neverland ettaka eryo lye yalina omukulu oyo gwe bayita Michael Jackson eryali lisinga lyali ku eka lyali ku kilomita 11 ze acres 2,700 omukulu oyo nenge embeera wesobola okuba ate ng'etambula mwaggwa 22 yasobola okuba ate ng'atabuka ne kampu gye bayita Sony era nga yeevuma nnyo Michael Jackson ng'ali mu interview ez'enjawulo yeevuma omukulu gwe bayita Tommy Motola ng'olwo ekyamaani wa kampuni eno gye bayita Sony Music ng'agamba nti omukulu ono yali tayagala baddugavu yali asosolasosola era nti yamufiiriza nnyo music okuba ate ng'afuna kasente aba kampuni eno bayita Sony era yasobola okuba ate ng'atabuka nayo omukulu oyo bye byasobola okuba ate nga bitambula mu mwaka gwa 2025 June omukulu oyo we yafiira ku ssaawa zaali 8:26 era nga kigambibwa Dr. gwe bayita Conrad Mula yasobola okuba ate nga